amawulire g'okugwa ekizimbe ekibadde under construction ku second floor tugafunye nga police era mu bwangu ddala ne tutuuka mu kifo ne twetegereza naye amawulire amalungi nti tewali muntu eyafiiridde mu incident okujjako Moses eyafunye ku bisago naye ali mu kufuna obujjanjabi. Ekirala tukizudde nti nannyini kizimbe kino abadde mu njogera ennyango oba enjogera y'ennaku zino abadde yeekubako enjawulo mu ngeri gy'akozesaamu ebikozesebwa mu kuzimba. Nti bw'otunuulira empapula ze yawaayo mu kanso okusaba olukusa olw'okuzimba ne materials oba obungi oba obugumu oba sayizi ya materials ze yalina okukozesa eyawukana nnyo ku kyabadde akola ku ground. Ekizimbe kyagudde, kituufu ekizimbe kyagudde naye Speedcourt si ye yagudde. Speedcourt si weeri ekyakola n'ebifaananyi nga bwe mugendo biraba